kumvuma kati na Museveni anubula omuvuma yamanyira kwabi munyure kwanga Museveni omuvuma Museveni ku international community sira is not a dictator dictator chiko chako radio novuma na kuleka natakwata kati Museveni yabamanya. That's why nasino kanchogere Museveni asobola kufuka Uganda emyaka 10 mutabanyo itasobola mukambwe kakati tasobola kachita Museveni yamanyi bana Uganda entegera yaabwe ya Museveni bojja n'omuvuma kati n'avaako tavwa kakitegeza opposition they need a serious strategy ne bamanya nti omuntu abafuga mugezi yayagala nnyo okumuvuma ayagala nnyo okumukola banga Museveni azancha baita sympathy vote bagamba omusajja yali kuyakulira mu ghetto omusajja ayine emmundu omusajja alina olwaki badde kimuvumo okuva ku majeta kisiba yawa afuniramu naye kati tunaava ddi mu bintu by'okwo presidential advisor n'amuvuma era n'amuvuma n'akola ki n'amulekako oli n'amuvuma n'abababere bamuvuma n'akola ki n'abalekako otegera bulungi takati Museveni bannayuganda Museveni amanyi nnyo Uganda okusinga kati Museveni ekizibu ky'alina bano abamwetoolodde ate bwe bakola ensobi naye Museveni asobola okwefulirako zonto naye ng'ate ategeera nnyo Museveni ye musajja ajjo kusaba ebintu by'omukazi ne yegonza nanga mama ngenda kuwasa nenga mukwabuzi agenda kukebera yakwabula daba na Uganda kubanga asanyira mu mpiki zaabwe era zino ensobi olaba bana abavuka be yakawe emirimu abakuba abantu emigo be babikola bano batamanyi byabufuzi nenga kati gobo otegera nti nvuga nyo omusajja omuyaye muyiseeko nakambe muyaye nange sijja kansanyire mu mpiki ze nazanyira mu mpikize akati oyino gamba kansembeze Buganda wano embenge ndi mutano sikiriza mutu yenavuma katikiro bana bagereka kansembeze kyabazinga sikiriza mutu yenakwada kubaka bwa Busoga kansembeze Bunyoro kansembeze Catholic Church kansembeze abasilamu nokuyekwata big institution ekitegeeza abantu bana abavuma nenda bakikola intentionally bamanyi kibakola babikola intentionally kwawula yawula kyagulanya nabo opposition babenga Buganda tekwagala Busoga tekwagala Catholic bagabo yo muyaye kadinjawo onyaye kwezi nagambye face ye ngabo giraba ne mukyala ogwe njagala kwezi Buganda mukazi wo mubaka mukazi oba mwaloni akuma bakola bango mu bibi bagamba akasajja akafere nada nkubuya mazitwala mukazi wa mundaga agena mu church ko mukazi ati mweza ati she looks corporate nebo musajja ati simanyi lwaki abasajja atabaye bafuna abakazi abatuufu kubanga ndi muyaye gogenda wera bemunda birwamu ndabirwamu mu Uganda naseba nje wase na leba noja ne mukazi simubuza na mubuza gwe nkusaba n'entaana ya mama ne mukazi omwobiro ngirija lukingamu kakati bano bala abantu ino kuba okuona na opposition tujono ne mu bantu abategeera esigaze bayaye kati kankuyigiriza kino kwezi ababoda ne bamitwalana tebajjako government kisoboka abantu abajjako government baita ba think tank ageno tulane sabasumba atulane bakabaka bonna kabaka atuwa Busoga adumire owa Buganda adumire owa Bunyoro adumire neka kati Museveni yategera ati nosoko kukyayisa institutions in opposition byokuwamba nkubuulira kwezi ebintu byokuwamba eggwanga mu mazima gakadamugulu sibyaakabampaane sibyakwogera ku TikTok opposition ya Uganda eri ku TikTok okusinga ground kati ekiyamba opposition ya Uganda nti yasanga ode banna Uganda bako bagala enkyukakyuka muna Uganda bawulira ka information bamina naye kati banna Uganda abawansi bali serious okusinga bagala baleta enkyukakyuka eno Uganda nze singa nayo abawansi bali serious zino ba Uganda kubanga abantu badredde okujja banna Uganda bako enfuga ya president Museveni bamukowa banna Uganda bako wadda government banna Uganda bali mu kusindika system naye abakulembeze beerumaluma so abandi bade bagakatufa kafuko bwa road mayor kafuko kubufu bwa parliament so katumanye nako kyeruma bana abanako tulyoke tukole ekintu kire so katwengadde fenna tetukayanyaze kubera leader of opposition so katujjeko manya abaganda batuloga abaganda twagala nnyo sente okusinga obuyinza naye ate bana abanyankole batusinga bagala obuyinza okusinga sente anti mwe mulise omuganda ne babilioni yanga ha mu kigundu president asobola okufirizinga sente zo mu lunaku lumu no yavuwala kati fatulowooza twegomba hamu okusinga Museveni omuganda asobola okubanga mugenda kwekalakasira mu emitwalo ebinagamba aze nfunye ekyokunywa n'abali amulukwe naye kati bali abasajja balina dream y'okwagala obuyinza kwezi obuyinza ze DPC wa wano asinga omugaga we mu Jjinja kituufu LC5 wa wano asinga omugaga we mu Jjinja kati tetulina mwoyo gwagala bufuzi tuli banaku ate kyava ku kijjajja waffe Muteesa ekyo kikolimo kisikire era kisibu nnyo wano omuganda okufuga tulina ekikolimo nti Ssekabaka waffe Muteesa gwenjagala ennyo yalekawo Beni Kiwanuka muganda munne n'agenda n'Obote otega ekyo kikolimo kakitulondola ne bawaana Obote UPC Obote n'abagamba ze sirina mulimu mulala gwe mmanyirina kubeera president ne keegonza ne kajja ne kajjawo institution
yatukola bubi otegera buli kubanga abazungu bajja mu 1906 abazungu basanga tulina organized kingdom